Yes, nkulamusizaako omukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kulisaayo nnyo gy'obadde mu kuziika gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Akabinja ka M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo keeyongedde okuba nga kanyweza n'okugaziwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka ekyewuunyisa kiikino ekiriwo kati ku ggwanga erya Rwanda. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV osinza okuba ng'otuwuliriza, weewale nnyo kwekumira ku mayengo gano. Nagambye gwe agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako omukwano gwange ali eyampuliriza. Nkulisaayo mwenna abavudde mu kwerekera omwoyo gwa muganda waffe, omubiri gwa muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya aziikiddwa olunaku olwaleero. Mbakulisaayo e Masaka yonna gye mbadde. Mwebale emirimu gye mukoze mwenna sola kwebaza kinoomu naye mwenna tadde eddoboozi ewamu okusobola okugenda mu maaso n'okubeebaza. Nga we tuvuddeyo eyo, akabinja ka M23 wiiki ewedde kawamba territories eza Katale ssaako ne Masisi ezigavaninga zino administrative center zibadde zikola nga administrative center ne key routes ku kibuga ekya Northern Kivu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga kigambibwa nti nno abasajja baabasalako aba M23 baasalako amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ne lisuulawo ebyokulwanyisa eriteekako kakokola tondeka nnyuma lisobole okuba nga litaasa obulamu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Era bwe njogerera ebitundu bino abayeekera ba M23 be babivunaanyizibwako, be babigavaninga kati, era be babaana buliwo bagenda mu maaso n'okuba nga bawamba n'obubuga obwaliraanyeewo basobole okuba nga babugattako babeere nga bagaziwa. Kati kigambibwa ebitundu 30% be babiina aba M23. Naye kati ekisisa kiikino, obadde weebuuza lwaki abayeekera bano aba M23 balina amaanyi ye emyaka gye bamaze nga balwana nga bali mu nsiko, ani ebyokulwanyisa babiggyawa, ssente ze bakozesa baziggyawa, ebyambalo babiggyawa, emmundu baziggyawa? Kati kino kankigambe kino okuva akabinja kano we kaatondebwawo, jjukira nti no kaatondebwawo ne aims ey'okuba nga kateekawo entiisa mu birombe ebyo ebisimwamu eby'obugagga bireme kutambulibwamu buli omu, mwalimu enkaayana z'ebyobugagga. Kaakati akabinja kano kaalumbira ddala eri ebyo ebitundu by'owulira kakaayanira bawamba ebirimu entalo, bye bitundu ebisuukamu minerals. Kigambibwa nti nno akabinja ka M23 buli mwezi kasima ttani, kakaaringa ttani 20 nga kazoolekeza mu ggwanga erya Rwanda. Coltan mineral eri awo bagita coltan, kya bugagga, bakisima ne bakyolekeza mu ggwanga ery'e Rwanda. Kigambibwa bw'oba omaze okuggyako emisuso gyonna, akabinja kabayeekera kano aka M23 kitegeeza buli mineral eyo bwetwalibwa, kitegeeza buli mwezi baba bafuna $800 egya ddoola ku ttani 20 eza coltan. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno akabinja kano aka M23 ke kaba ka benefitingamu ssaako n'eggwanga ery'e Rwanda. Ensonga lwaki olaba nga UN ekiremeddeko ennyo egamba Rwanda eri mabega w'okusapootinga akabinja kano aka M23. Kati ono ne Mwami Museveni waayingirirawo. Mwami Museveni ekimuyingiza nti kirabika kyandiba nga naye asapootinga akabinja kano akabayeekera. Lwa nsonga yasinga okwaniriza bano ba refugi, ate n'ekirala be bamu ku bali mu byobugagga ebiri mu Congo, era n'essaawa wenjogerera kati Congo babadde bali mu giconstructingira nguudo okusobola okutransportinga bulungi ebyobugagga. Kati bino ebyobugagga tebaagala bibeere nga bi-owningibwa by the government of Democratic Republic of Congo. Bajja kuba tebafunamu. Y'ensonga lwaki balina okulaba nga bateekawo olutalo ne munne Kagame mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo, basigale nga beenogera ku byobugagga ebikulukuta ng'amata ng'omubisi gw'enjuki mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Era y'ensonga lwaki ba refugi ndowooza olaba awaffe bayingira kyere ewatali wadde na kubabuuza ebibuuzo bingi, ewatali wadde na bukwakkulizo, olw'ensonga
bye bajjamu bya muwendo nnyo n'okusinga wabula tebatunuulira buzibu ggwanga lino ligenda funa mu maaso eyo olw'omuwendo gw'abalefigi omungi oguyitiridde ennyo oguyingira eggwanga erya Uganda. Ekyo tebakitunuulira wabula batunuuliramu eri benefit. Bafuba nnyo okulaba ng'abantu babajjamu babawa obuyambi okubafulumya eggwanga eryo babawe obuddamu kubanga ebyo ebitundu bye babaddemu babyetaaga okubisimamu babiteekamu olutalo ne bagaa nti abayeekera babirumbaganye naye nga emu yaabwe balina kye babazaawo kye bagenda okuba nga basima. Ekyo njagala okirowoozeeko. Kaakati akabinja ka M23 akabayeekera kongedde okunyweza ebitundu bya Masisi ne Katale, kongedde ddala okubinyweza. Kitegeeza ki? Boolekera ekibuga Northern Kivu, Goma, boolekera ekibuga Goma kubanga nabo eyo tageti yaabwe. Kati gwe abadde yeebuuza abasajja bano ssente zonna bazijjawa, mineral eyo gye balwanira gwe batunda naye ng'ayita mu ggwanga erya Rwanda. Kitegeeza ki? Wano ne Kagame wano aba benefitingamu mu kintu kino. Ensonga lwaki baba balina okulwana bwezizimbiire ng'olutalo luno lusigala mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Nkutegeeza nti nno mukwano gwange oli ku UG Updates TV kusinziira okuba ng'otuwuliriza. Bw'agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko ojja kuba osula bulungi nnyo twegattako otufollowinga obeere ng'okeepingibwa ng'oli updated ku buli kigenda mu maaso. Bwe kyoba okola subscribing busubscribinzi teweerabirako na mukadde. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali South Africa, abali mu Qatar, abali Oman, abali Dubai, mwena mbalamusizaako nnyo. Mukola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano. Kubiriza okusharinga, likinga tusobole okuba nga twongerayo akatambi kano kwongera okuba nga kabunika ku buli muntu ayandigataaze okukawuliza. Tubaagala nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV.